Guno gwe mulambo gwa Betty Katushabe Donna nga gujjibwa mu ggwanika lya KCCA Mulago oluvannyuma lw'okkubwa abatunzi b'emmotoka ku Payini wano mu Kampala. Kigambibwa nti ku lw'okubiri lwa ssabbiiti eno omwami ategeerekese nga Julius Muwanguzi yanona Betty Katushabe mu maka ge agasangibwa eBwebajja n'amutwala ku Payini gye yali yagula emmotoka ne bamukuba okutuusa okumutta ne bamusuula ku kitebe kya poliisi mu Kampala. Ab'eŋŋanda z'omugenzi bategeezezza nti Betty yali yagula emmotoka ku Julius Muwanguzi ya $19,000 n'asasulako 10 n'asuubiza endala okuzimalayo nga kirabika kwe kwavudde kalumanywera. Abamubanja basewuufu ne ttiimu ye ne bagenda mu maka ge eBwebajja gy'abeera ne bamukimayo nga bagamba bazina ba court bailiffs ne bamuggalira ewa Sewuufu nga bamugamba alina okusasula ssente tavaawo nga takoze eki tabawadde balansi waabwe naye kwe kukubira muganda we Lilian bw'aba alina ssente aziweereze amuzimule asobola okusasula ebbanja kubanga bano bali mukola ki bali mu kumutulugunya oba bakubire boyfriend we aweereze eki asobole okuvaawo kati mu mbeera ey'okumutulugunya awo yafunira obuzibu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango annyonnyola ati ku nsonga eno. Ne tufunira information anti waliwo omukazi alabika ali mu buzibu wano. Ne tugendayo okutuukayo ne tujjayo omukazi ne tumuleeta wano paka ku station. Naye twamulabye nti embeera ye si nnungi ne tuyita ambulance ne mutwala Mulago naye okutuuka Mulago bwete ne bagamba nti afudde. Mu kiseera kino abantu bana be bakakwatibwa ku butemu buno nga ne nannyini kibanda ky'emmotoka kino ekya Payini amanyiddwa nga Sebuufu kwali. Ndabye Sebuufu mu statement ye ataddeko reference gy'abadalina anti ono yafunye ebyobuguzi bya mu lukujukuju oba obtaining goods by false pretense. Katushabe kati omugenzi yayingira omulimu gw'okusuubula emmotoka ku ntandikwa y'omwaka guno. Mu kiseera kino omulambo gwe gutwaliddwa e Kasese gye gugenda okuziikibwa.